bwekitabo namwe mbalamusizaako abakyakola live mbalamusizaako njagala muntagingire buli mwana yenna agamba nti wakyukakyuka naye ng'ali weru wa ggwanga naddala ba house managers. Video eno njagala ba house managers babeereko kubanga nina message njalo basindikira nga tetunnatandika video eno kuba kati eddakiika 5 ziweddewo njala tandika video eno mu butongole. Ne video ya leero njala gitandika kansoke mpisoka kalango kamoko kakalango kano then tulyoka tugende mu maaso ne bigenda mu maaso. Alright. Nyongera kubajjukiza nti conference eno ekyaliyo, the International Conference on Ending Malnutrition 2024 etandika January 19 ekoma January 2024. Better nutrition for better lives. Registration ebisingawo ojja kubira omukyala Dorothy Kajumba owa Extreme Music and Events e Canada ali Toronto. Ojja mufuna ku simu +1 647 92 90340. Ekifumu gendo kungane ogendo kubira conference eno kijja kubira Urban Banquet and Convention Center Toronto Canada. Enaku z'omwezi muzitegedde so kati awo ndoza tuba tuvudde tugenda kutandikirawo nyine video eyatulese mu butongole. Okusookera ddala njala soka kola disclaimer. Okusookera njala soka kola disclaimer. Disclaimer yeruwa. Ekisookera ddala nze Chemical Ali Fred Lumbuye sirina WhatsApp group. Emyaka gyonna gye mbadde ku social media sirina WhatsApp group. Sirina nsonga lwaki nkuliyetinga WhatsApp group. Kyekisookera ddala. So ababibongesa nti nina WhatsApp group sirina WhatsApp group. Ezo techniques eza blackmail NRM zeekozesa nze tezinja kubanga nagenda okujja bintu bino nga mmanyi kyemmanyi. So yenna atambuza propaganda Lumbuye yakoze WhatsApp group simanyi lwanisa so sirina WhatsApp group bukyangambera we kyonna kigaana mmanyi obuzibu obukirimu. Ekyo kisooka ekyokubiri. Page zange eziri official zimanyiddwa. Page zange eziri official zimanyiddwa. Ate nze ng'omuntu si chattinga muntu yenna mu messenger unless nga yasindikidde message. I don't chat with anyone using messenger or Facebook messenger. No, ekyo si kikozesa. So muntu yenna waliwo omuvubuka ndowooza alina akabinja kandiringanu abaana abasajja abakoze eki k'abaana abasajja abadde bagezaako okulwana entalo zaabwe. Nze munnange sirina Facebook account zange page zange. Nze munnange ezange ziri open eri public buli kimu kwekiri sina kyenkweka. Kati waliwo omukulu aloka ka page ndo wakali rodda wasimanya akadduka yasina agamba nti na WhatsApp group ne mugamba nti sina WhatsApp group. Ekyavuddeyo na creatinga page ngeri mu LBS natikawo nekifaananyi ate nze bwemba mpandiika ekintu kyonna kiwandika mu capital letter ebyo byonna biwandiise mu small letter. Kati bwe yabadde nga yeekyatinga okulaga nti oba nze njogera n'omuntu omulaga nti Lumbuye simanyi yagenza asasula abantu okulwanyisa Arion Skin mwana wattu nze sina budde busasula abantu kubanga nange kenyini neetaaga ssente. So sina siri zingenda kusasula musimu bagenda kulwana abantu. So omwami ono yagudde page eno naye ekyobusikiru bano abasajja ba NRM n'abagobera kibalina beerabidde nti blackmail takola. Nze enamba eyange emanyikiddwa eri ku mukutu gwe bayita Tuxel. Era bwe banga Tuxel sikozesa MTN yagenza okwerabira omusiru ng'amaze okukola screenshot yerabidde nti ye ate simu kwe yakoledde ya MTN Uganda ate nga amaze okuliyetinga page eno eri fake nga yeekyatinga aloozesa abantu nti nagwe nkyatinga naye mu bintu bya ssente. No please saagala muloozese bantu nti mwe musinga okutegeera wano twavaawo dda ku blackmail twavaawo dda ekintu ekiyitibwa okugaata social media platform ate ogambe nti ogenda zikozesa gino muganda ekyo tekikyakola. So njagadde obategeeza 1 sina WhatsApp group. Ekyokubiri page yange n'account zange zimanyikiddwa official. 3 si chatting muntu yena using messenger. Ekyo mukitegedde bulungi. Awo no nvuddewo ye clarification gye mbadde njagala osooka okukola then tuleke tugende maaso bulungi nnyo. Kati njagala tusooke n'akalowoozo ka leero. Owomutima omulaga video gyesonyiwe njagala tugende n'akalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njala kagende bwenna ba social media in-laws abali ku social media kuno. Amanya gange nze Lumbuye. Chemical Ali. Emyaka gyemaze ku social media mugimanyi. Sitiisibwa sikangibwa. Amazima ngayita mazima ate njawula ekikaawa wakati w'eppeera oba ekitakambaga wakati w'eppeera n'entula. Kyensobola okubagamba. Kati njala bagamba ekituufu kiri nti
gwe yenna omuntu waliwo mu kalowoozo kali njala kutegeeza era naawe ojja kifunako enjawulo okigamba abantu bali mu diaspora ensonga lwaki tulemedde mu struggle eno kubanga twagala kuddaka mu diaspora eno bakubuuza ovaawa gwani okola ki wano oddayo ddi ewammwe ki ekyakuleeta wano tukooye ebibuuzo bino nga tulina okwaffe nkiddamu tukooye ebibuuzo bino nga tulina okwaffe oli akubuuza gwani ovaawa wakima ki wano okola ki wano era oddayo ddi ewammwe ebibuuzo bitubikooye twagala kudda ffe mu nsi Uganda naffe tubuuze ku bibuuzo ebyo tukolera mu bugubi embeera y'obudde mbi kyokka nge waffe buli kimu gyekiri kati njala kugamba gwe mu kalowoozo ka leero mwana muwala mwana mulenzi yenna ali mu struggle njala osooka otegere ekintu kimu nze sajja mu struggle kunjagala nkiddamu sajja mu struggle kunjagala mu revolution tembeera feeling tembeera love revolution is a revolution tembeera love n'omuntu akoze ensobi nga munnamwe mumulyawo over okutereeza damage ebeeriwo kati gwali eyo ng'osubidde mbwonjagala mbu bwenjogera ku nsobi bwenjogera ku kintu nga nkigambe nti kisobo ate nojja n'onvuma kubanga gw'olina feeling yakyo olina laavu mu revolution temuli laavu so toyagala nze Lumbuye oba toyagala chemical ali yagala ensi yo tubasomesa kwagala nsi yammwe so si kwagala ba individual nze ne bw'otanjagala naye yagala ensi yo kubanga zino ensi ze mwagala ofuna buviza okujjamu bannyinizo baazirwanira to the extent bayiwa omusaayi ogwa generations era yensonga lwaki osaba vizo zijjamu yensonga lwakubuuza oddayo ddi wakima ki wano okola ki wano bakwongeza lenti ebintu osasula times firi okusinga ku bannansi rights tozirina kati tubasomesa mwagala ensi yammwe Uganda toyagala nze Lumbuye era bwe toyagala byenjogera wabula gwe faayo okulanga oyagala ensi yo love your country so aliyo ngogamba simanyi omusajja oyo simwagala don't love me love your country kubanga nsi bwe neekulemera mu Uganda nga bwe balemeredde ojja kgenda mu nsi endala gy'ogenda okufunamu visa ensi gy'ogendamu eri abagirwanirira babatta babasiba babatulugunya babakola buli kimu okubanga ensi ensi weeziri mu nsaba visa so bwe tujja n'okwogera ku nsonga eziruma ku ggwanga ne tubaga kino kiri bwe kiti gweoga ati atayogedde ku gundi mwagala atayogedde ku gundi no mu revolution mu nkyukakyuka tembeeramu feeling tembeeramu laavu nga gwalina feeling bwe simanyi gwe bamwogeddeko ate mwagala ngenda kukulya ekigambo kimu wano wakulemye n'ensi ekulemye yagala ensi yo toyagala Lumbuye toyagala Kyagulanyi toyagala ani yenna yagala ensi yo Kyagulanyi akulaga kimu nti ensi erina kuyimirira bweti Lumbuye akulaga buli kimu nti kino kirina kubeera bwekiti so si kunjagala era kyobula nabagamba nze sina kifo kyonna kyenjagala mu bukulembeze bwa Uganda kebeerewo LC1 reason being nina ebyokukola bingi nnyo ebisinga ne offices ebyobufuzi mbimanyi era ndi mu struggle nga nkuba buli kimu kyenkuba kubanga sirina kintu kyonna kyenjagala nti nyingira fuli saagala ministry wali neki nkiddamu sigenda kwesimbawo nkukuba nga sina gwe neebuuziza kubanga obeera obstacle system ya Museveni gye yakozesa mu nsiko buli muntu yenna yakyamanga n'ava mu layini baakujjangawo era singa yabalekangawo yandibadde tatuuka waayina kubeera kati ffe bwe tujja ntwogera ku muntu nogamba ate amwogeddeko olololo musajja simwagala simanyi biki revolution temubaamu feeling temubeeramu laavu yagala ensi yo toyagala nze nebyenjogera oba toyagala biwuliriza gwe kozesa omutwe gwo olowooze oyogere ensi yo kyerina okubeerako okusirika tekigenda kukutaasa abantu bangi mu nsi mu kulwana mwagala gijjako oswadde ali mu control room mu state house ng'oyagala kujjako video eno oswadde tolina kyosobola kukola oswadde muleke mbyogere byonna mwategedde ngenda byogera information enjirina mugirekeeko temugijjaako mwe mugirekeeko temugijjaako mugirekeko so ako kabadde akalowoozo kaleo saagala onjagale yagala eggwanga lyo kyoba okola ekintu kimu nze toyagala nze yagala eggwanga lyo kubanga gy'osaba visa okugenda oba omuntu gw'okubira essimu ali mu diaspora akuwa essente byayitamu bizibu nnyo abamutulugunya bannansi balwanirira ensi ezo gwe bw'onoogaana okulwanira ensi yena agenda ogirwanirira kale mu kalowoozo kaleo njagadde obategeeza gwe togaa nti simanyi ate Lumbuye namukyaye simanyi yayogedde ku kintu mu revolution we don't have feelings and love no the only focus is to liberate our country Uganda so kati gwe alina feeling busime biki tonjagala yagala ensi yo kyenkugamba nze tonjagala kubanga ffena bwe tunadda mu Uganda ng'eteredde tujja kuba tufuna emirembe kye tubagamba mmwe mwabalina feeling busime biki muswadde kekabadde akalowoozo kalero nkaggadde ngenze ku kigula lugye
ekigwaro gikyalero nno ngenda kitwala eri mwenna bannayuganda njagala mumpulirize bulungi nnyo era nakyo kigenda kwawukanako n'akalowoozo njala kutegeeza muganda wange mu kigwaro gikyalero obutamanya tebukugisaako musango mu kigwaro gikyalero obutamanya tebukugisaako musango ekyo ne mu kkooti mu mateeka bwe kiri bw'oba tomanyi nozza omusango amateeka gagenda kukulamula nti wazizza omusango so obutamanya tebukugisaako ki tebukugisaako musango tugenze mu maaso mu nkola y'emu bwe tuba tuli mu struggle tujje mu laavu gwe wenna ali eyo nga tonnavuma bloga tonnavuma activist yenna ayogera ku nsonga zikyusa ggwanga sokolooza emirundi ena nga tonnakikola nkiddamu gwe wenna ali eyo ng'ovuma activist oba ovuma bloga oba ovuma kansala oba ovuma ani sokolooza emirundi ena nga tonnakikola kubanga obutamanya tebukugisaako musango lwaki njogedde ekigambo kino gwe wenna avuma omuntu ow'enkyukakyuka kuba yayogedde ku muntu gw'oyagala eyokola nsobi wuliriza bulungi nnyo wano kye tuyita struggle buli muntu akozesa omutwe gwe atajja ye nga ye bw'abazze mukitegedde bulungi kati gwe njala kutegeeza atamanyi struggle atamanyi revolution njala kusooka kusomesa omuyimbi yenna bw'avaayo n'agamba nti ye tayagala politics era tali mu politics naye nga muyimbi eze tuyite enkwezenge zaabula nkiddamu eze tuyite enkwezenge omuyimbi yenna akugamba tayagala politics era tali mu politics naye nga muyimbi ze enkwezenge zaabula era batalina magezi kati njala kujjukiza teri muntu munnabyabufuzi asinga kubeera wamutawaana nga muyimbi kati nkuwe byafaayo tutandise bwe tuti abasinga okuyimba mu nsi yonna bakozesa oba njala soka badizaayo abasinga obungi mwe temumanyi kye bayita kuyimba okuyimba njala bajjukiza nti okuyimba kuno sooka weebuze lwaki mu nsi yonna bakaddugala basinga okuyimba lwaki bakaddugala basinga okuyimba kati kankunnyonnyole okuyimba kuno bakaddugala lwaki bakukozesa okuyimba nti basinga okuyimba mu nsi yonna ensonga eri bweti mu myaka giri emekadde nnyo bamagulumeeru bajja okusobola bajjajjaffe abasajja n'abakazi balina ennaku okweteekamu omwoyo gukkiriza n'obuteekubagiza nnyo baatandikanga okukola ebyennyimba ezibazzaamu amaanyi n'essuubi era kyova olaba na kati bakyakikozesa mu kunyigirizibwa okw'amaanyi okwetoola ensi yonna gye bali kwe kwayita okuyimba era baasindikanga obubaka eri bannaabwe n'eri abaali babagula nti kyemukola kikyamu naffe tulina eddembe lyaffe ng'abantu ekyo bayita okuyimba era during slavery time okuyimba kuno kwayamba nnyo bajjajjaffe abaatwalibwa mu nsi y'amagulumeeru okukola obusibe obutali bweyagalire ekyo ndowooza okitegedde nkubulya mu kigulalo gikyaleero tugenze mu maaso kati gwe munnayuganda ali e Kampala ng'olina feeling simanyi nina omuyimbi mwagala simanyi takola nsobi simanyi wololololo ngenda kugamba ekigambo kimu munnange gendowoozayo ku ggwanga gendowoozayo ku bintu by'olaba gw'oteekeravu mu kuyimba okuyimba kw'owulira nti gwe simanyi omuyimbi tebabawagala bamwogereko okuyimba yettulu oba kyekisumuluzo ekyakolebwa okujja obukabbulu mu ggwanga erya South Africa abaddugavu okwekutulako omuzungu nkiddamu okuyimba abayimbi ebitundu 10% mu South Africa bakozesa music ne bakozesa ba artist ba musician okulwana ekigambo kye bayita apartheid oba busosoze mu langi n'okuttibwa mu South Africa ebitundu 10% era kyovola nti abayimbi mu South Africa basinga obungi music wa byatunda nnyo mu myaka gye 5 mu myaka gye 6 mu myaka gye 7 mu myaka gye 9 mu myaka gye 9 mpaka 12 ng'abayimbi abasinga okuyimba okulwanyisa obukabbulu ne firimwazi bazisarafina zaani bakozesa message yakuyimba kati gwe omuyimbi akugamba is not a politician is not interested in music is not interested in politics and is not a politician eze tuyite embuzi mbula byoya omuyimbi yenna alina okukozesa ekitone ky'okusindika obubaka era kyovula mu Uganda lwaki Museveni bw'aba agenda campaigninga oba muhoozi atambula eggwanga lyo batwala bayimbi kubanga be basikiriza abantu
kati nkubuulira nti revolution eyimiriddewo ku buli muntu yenna kyasobola okukola naye nga music is part of revolution era abayimbi bakola ekigambo kinene nnyo okukyusa eggwanga nga basindika obubaka. South Africa yayimirira ku bayimbi abayitirivu ennyo nga bayimba ennyimba ezibazaamu amaanyi ezirangira abazungu ezifulumya obubaka ezizzaamu abantu amaanyi ne balwana okwekutulako omuzungu. Kati gwe Munnayuganda omuyimbi akugamba simanyi tayagala politics tali mu politics totegana ezo mbaata zaaleti. Kanko ekyokulabirako omuyimbi mu South Africa bwayita Yvonne Chakachaka mu mumanyi mwenna abasinga obumanyiko oluyimba Mr. DJ Mukomboti ayina ennyimba zi fighting for freedom ayina ennyimba nnyingi nnyo. Kuliko omuyimbi Brenda Faso Mugenzi yayimba ennyimba za revolution. Kuliko Chiko Chimola bayimba ennyimba za revolution eyasembe yalilako Dube era ebyamutisa kwali kuyimba nnyimba ezo. Kati njagadde kutegeeza gwagamba ntasimye music tana kyasimeze simu yimbi anze ne muyimbi sagala politics eyo nsobi ero yabasi muntu wasimu na Uganda abayina kiyenoonyeza nyenze maaso. Mbajjukizaamu n'omuyimbi gwe tuyita Bob Marley nakati nyimba ze muzisanze onenga nkadde nnyo. Bob Marley yayimba ennyimba za reggae abazungu ne bakwata ku mutwe ng'omusajja asindika obubaka obugumya abaddugavu obajjukiza nti balina gye baava obajjukiza nti bali mu busibe era bagenda okukomekereza nga bamukolera olukolo okumutta era n'afa n'avaawo kubanga yavumirira nnyo abazungu ayita mu nnyimba. Bagamba ng'oliba limanya basinga obungi lwe bayita Buffalo Soldier mwe muyita Kopolo Soldier basinga mulita Kopolo Soldier bayita Buffalo Soldiers n'abagamba nayimba olumbe bayita Africa Uniting ng'agamba baddugavu mu unitinge ng'ayagamba baddugavu mu unitinge. Kati mwabasinga obungi mumanyi oluyimba muluyita Kopolo Soldier ne baluyita Buffalo Soldiers. Oluyimba olwo yali ategeeza abaddugavu mujjukire gye muva mujjukire nti babaleeta buleese no babaleetera ku miguwa okubateeka eno mu America mu okulima ebikajjo ne sukaali n'amajaani nga bategeeza butegeeza n'ennyimba nnyingi nnyo ekyaviiramu abazungu okugamba nti omusajja ayitiridde ono tumukole ekyajabo n'abamugjawo naye nga ne music we akyatunda essaawa zino gwotaali kati kyembategeeza nti olita kugamba nti abantu music tali mu message. Omugenzi Tupaka yayimbanga ennyimba ezikoona gavumenti. Omugenzi MJ yayimba ennyimba ezikoona gavumenti. Black Eyed Peas bayimba oluyimba Where Is Your Love ne bayimba ennyimba nga zikoona gavumenti. Nemwe muli awo olyaga nze ndi muyimbi siri mu politics era sagala politics oyo si muyimbi mukitegedde bulungi. Kati gwe omukyala ali mu house manager njala kutegeeza before nga tonnakola video evuma Wuma Lukisekka tonnakola video evuma Lumbuye njala kubuuzaayo muyimbi ki mu Uganda yali avuddeyo n'akola live stream ng'ayogera ku nsonga zammwe ez'aba house managers engeri gy'embulaabulamu taliyo. Abadde bakikola be baana abali mu national platform abaana abali mu people power ne ba blog abadde boogera ku nsonga ezo kubanga bankyuka teri muntu ali mu gavumenti ng'ali mirembe asobola kwogera ku nsonga zammwe. Kati gwe nga tonnawooza mbu simanyi omuyimbi mwagala nira feeling gijje byanjawulo nnyo ku gwanga ddene nnyo ku feeling wa music wammwe mwawule feeling zammwe mwawule akajanja kammwe akasumagiza eyalira mujja akajanja mu bintu by'eggwanga awo wooli okuva Uganda wajja olwali abufuzi kubanga Uganda ungovernable n'olinya n'ojje Saudi Arabia. Teri muntu yandiyagadde kufuluma Uganda singa Uganda ebadde ngeri stable economically ngeri politically safe bani bati mujja mu nsi z'Abarabu mujje feeling mu bintu by'eggwanga. Nabagamba wano ntujja tubanga nti mu house omwo mulimu abaana baleeta nga bambega nga bo mulimu gwabwe kujja kujjuliriza na kubatandika babega yensonga lwaki mwatandise okulaba abaana ng'ate badiringa n'aba NRM ate bakuba ba people power naye ng'omwana abadde amanyi ekigendera mu maaso ng'amanyi ekigenda tasobola kukola video ng'akuba omuntu w'enkyukakyuka. Gwe njagala ombulirewo ewantu awa goganze simanyi Lususu lwa Mbizi mwagala nnyo. Lususu lwa Mbizi yali akozeyo video ng'alaga nti alumira ba KADIMA alumira ba house managers. Nkubuuza tukola ebigambo bino byogera tukyuse eggwanga tukyuse administration e Kampala buli mwasobola okuba nga afuna ssente zayinga yeyagalira mu nsi ye
Omuwarabu akusalamu ensigo lwa nfuga mbi. Omuwarabu akuwa ssente ntono lwa nfuga mbi kuba Museveni yamugamba tumususa mitwalo 8. Omu Ethiopia gwokola naye afune miliyoni 2.5 nga n'emirimu gy'okola gisinga gy'omu Ethiopia mugula amaaso. National issues toziteeka mu feelings za music kubanga music mbagambye tool ya kulwanyisa bannakyemalira. Kati omuntu atayimba music ajjako nnakyemalira oba akyasa bannayuganda abatusi mukwano gwo. Kyembagamba mulina feeling nyingi muzikendeze. Okitegedde kati awo nvuddewo nyenze ku firimu entuufu yandeese. Kansooke n'ono omugwagwa. Video yange liruda. A minute please. Okay. Kansulenti mwena motu se kansooke n'ono omugwagwa. Ekisooka Sanyuka TV, part of Vision Group, if I'm not mistaken. Batekawo Galaxy TV evumero Kyagulanyi Center muneremererwa era yonefa. Ne batekawo Sanyuka TV probably kuvumero Kyagulanyi Center. Bawere meza bya politics mu Uganda. Sanyuka TV ya introducing ekimeza nenga kirimba NRM mbokka bebavuma n'okuvula Bobi Wine. Njagala uliza katambi kano then bwomala okawuliriza nkuanalysis yange nza nnyo omuntu amanyi omwami ono then tugende maaso. Kati kansooke kazanya mwakalabe na kapostinze mukawulire bulungi nnyo. Nze nga sinaba kuva mu bantu bano nkubuulira era yakimanyi bulungi waliwo abaana abali ne Canada oba oyagala osobola okubuuza luutu mukasa ng'omwesibi twali tulina kye twapanga mwe ife munobu plan B yali ki plan B nga tugenda kwambala ngoye za Odi Kampala Secondary tusanyeewo ekibuga tusanyeewo ekibuga kimanyi neyise kimanyi ne Semwayi yali plan yamwe yali plan B Bobi Wine bwe twagenda Magere ne tumugamba plan B yaffe tulina ogikola ki ogituukiriza n'agamba mulinde ku makya ngenda badda mu kumakya bayola abaana abayiso ne Semwayi ye yagenda ng'ali mu New York gye namulaba sawa musanvu. What are you talking about? Mwagala kunkabiza kyamaziga nze kawoya sitaya oba tomanyi sikinyi ntegeera sitala wano sono ku media sitiya nze sagala munkabize bwere basagala kukufa babonabona. What are you Tokaba Kasa Meme Sanyuka TV. Kasa Meme Sanyuka TV. Omwami oyo teri amumanyi wadde ku kitebe oba wadde ku kitebe kya NUP oba mu people power wadde mu national platform teri amumanyi. One, ogambye nti NUP yalina plan B. NUP tebanko na plan B. Plan B yali ya Dr. Kiza Besigye n'akabinja ke. Tetubanko na plan B. Ogambye ntroba Kyagulanyi Center mu mwalina plan B ya kwokya kibuga Kampala nga mukozesa uniform za Old Kampala. Toyawudde Old Kampala Primary School, Old Kampala Senior Secondary School. Wa bintu bibiri. Toyawudde. Ekisokera ddala. National platform Robert Kyagulanyi Center mu ng'omukulembeze ebintu bye abikolanga ye. One, munupu tetukumanyi era teri muntu asobola kuteesa project ngeno oba ekiddako nga kino gwenga nawe mwoli obanga mulimu abantu abalina endowooza nga mmwe. Kino kikyamu mmwe babateeka okwogera ebigambo kanjerako buli ogambye mwayogera ne mugenda kwokya ekibuga mukozesa uniform za Old Kampala era mwabyogera kiro zigenda okula saa 7 gw'ekiro nga Bobi Wine ali mu New York mukulu. Mwabyogera kiro sibwe kiri ng'enkera Bwino okwokya ekibuga mwabyogera kiro. Toyogedde saawa mmeka kankadde mbulungi lyoke kukwate wano then nkuzanyira abantu abakola ki abantu abakumanyi. Ulira nze nga sinaba kuva mu bantu bano baluwa nkubuulira era yakimanyi bulungi waliwo abaana abali ne Canada oba oyagala osobola okubuuza luutu mukasa ng'omwesibi twali tulina kye twapanga mwe
Lutu Mukasa mumanyi bulungi nnyo musajja wa NRM mobilizer wa NRM yaliko na RDC Lutu Mukasa no go conference Lutu Mukasa bo NRM atombuzo otya mwabanupi bumwalina tugenze maso munopu plan B yali ki plan B nga tugenda kwambala ngoye zawo di Kampala secondary tusanyewe kibuga tusanyewe kibuga kimanyi ne yise kimanyi ne semwayi yayo plan yamwe yali plan B plan B Bobi wine bwe twagenda magere ne tumugamba plan B yaffe tulino gikola ki ogitukiriza nagamba mulinde ku machangenda badda mu kumacha bayola abana bayiso ne semwayi ye yagenda ngali mu New York genda mulaba sawa musango what are you talking about mwagala kunkabiza cha maziga nze kawo ya star ya obato manyisinyi ntegera star wano sono ku media star nze sagala munkabiza bwele basika batu kukufa bona what are you tokaba kasa meme sanyuka Kawoya stili wano komedia stili mukuru mwatesa no batia kulanyi center mwe chironga mugenda kuocha Kampala kumachanga ali New York okuva Kampala okutyuka mu America ba mu New York bafugirawo essaawa 16 bavugirawo essaawa 16 that is a direct flight enyonyi ngevante be direct negenda direct mu America nga tayimiridde nga tewali stop over kati 16 hours almost is enough bili sibwe kiri kati gogambye timwayogera kyagulanye ekiro nga mugenda mwayogera kyagulanye ekiro nga mugenda kuocha ekibuga naye ku macha wamulaba ali New York mu America kati naye nze dewonya abantu abatendeka abasajja n'okujja okulimba mwakola program ekiro ku macha misana kyagulanye gali mu New York naye nga New York bwokuva ente botuuke New York direct flight bavugira 16 hours zenaku almost bili ngibulake sawa kuba kubulake sawa ntono nyo kwere nako bili negwe kyagula mula mu New York nenga mwabadde kana yekiro kumachana musange New York naye NRM kati sigenda kulu wako akumanyi Wuno akumanyi Wuno fumwe fete bakubira bintu byamwe nkulamusiza ticha webale tuweereza Made mvude okwogera ko oyo musajja gwe alabikide ku Sanyuka TV mu ka video yeyita kawoyo yayogedde olukyana akaba amaziga omusajja oyo abadde asiibanga ku stewolo mu office nga yetala buli office za kuba jukira ONUP speaker wa Kampala aliko Zara Luyirika kati nga yetala buli sawa abeeraze kumubega abega bagundi deputy speaker naye ONUP nga asiibaawo nga asaba sente asaba buli muntu yenna sente kumbe ndoza zetu kubega nga asaba sente ngatta abantu leero nso kujja nagamba senga wange yafudde ngano amabugomu n'omu olukumi ng'alukiriza ninga abantu omuntu gwe bawo olukumi n'ekya afuna ajjawo transport yamuleeta ng'agamba banaye mungi leero nattasenga leero yattako n'abaana boyogola bomukulu nga tava ku ssowolo nene batugamba mu parliament mulimu abeeramu mu ng'asabiriza naye ng'okusinga ddala abadde abe tumulaba nnyo ku ssowolo nga wasiiba ng'asaba atta abantu be n'olumu yeeyogerako n'accident mbadde nzija mu kkubo accident n'enkuba badde nzija mu kkubo nga yeerabira byeyogedde gulumu leero yayogedde accident yamukubye leero yayogedde kino naye nga nno sente tasukka mmeka ng'omuwa omutwalo ekinene nyamuyambye n'amuwa omutwalo ng'olwo naye nga akwata olukumi olwo n'alusanyukira naye nga weebuuza omuntu agenda okuziika abantu be n'omuwa olukumi n'asanyuka alugenda mukolera biki tegeera naye ng'oyo akasajja yuuyo omusajja abadde asiibaawo kiki oyo gwopositiiza oyo alright oyo ye Kawoya stili yabadde ku Sanyuka TV nga boogera mafuukiro bakyagulanyi center musemwayi iso ne era secretary na Sanyuka TV mwebale nnyo mukola tubiraba naye eyo system tekola kibayita propaganda blackmail nenga takyakola kati waliwo omwami ono omukulu Pastor Bujingo owa House of Pigs Ministries International wali ku Stoneland omwami ono avuma Robert Kyagulanyi Center kuva ku machano olw'eggulo musula kati yasigaza mu esula 2 mu Bible mulimu ya mukyala Suzanne Makula mulimu na Robert Kyagulanyi Center amuvuma naye nga bwe tugamba nti seruka mama yote bwokwata kuliri awoloma
omukulu ono tumuwadde level tumuteka wayina okubeera kati yalaja nyenti abaana Kyagulanyi sime bichi mukulu tujja kuva ne babega wakomyokirire nkubuulira watuyise buddogo mugaso gwa buddogo kukuma bakama baabo kati fe buddogo tujja kuvuma ne babega wakomyokirire owulidde ekisokera dda Bujingo wanobe w'omukazi wo official ng'ogenze ne malaya wo ekigendwa kyali kyakufuna sanyu na kuzaala siko kiri kati twagala mwana obudde omwana ku Robert Kyagulanyi Center mu ng'omuvuma twagala mwana by all means emyaka gigenda mu 10 okala kate enfudu tezaala ne goli ku Robert Kyagulanyi Center mwayina abaana ninga gwa wanoba makaago nojjo yagale malaya nakulema okuzaalamu kati goli ku Robert Kyagulanyi Center ekirala mukulu nakugamba genda wetegereze ng'obudde bukyali omukazi yakologesa kapale ka munda buli wakajja munakooza ng'otabuka ate omusajja nago balikosiza empale z'omunda tabula era gwe Bujingo bakologesa kapale ka munda buli mpale lwagijjamu n'aginyika mu bafuna kubanga empale oba yagula ndibota ya mpale buli gyayambala lugijjamu n'agyoza gwe ng'otabuka kati mukulu kambawe ka sampo katono nnyo ng'oli mu kaayala lirina eddagala gwe walyetandikira ffe twate tukulinako buzibu ne weetandikira eddagala lyo gwe mukulu Nyonzimaana Pastor Bujingo owa House of Pigs Ministries International lina eddagala gwe walitandika ffe tulina buzibu ngenda kuzanya katono nnyo naye tujja kukalakata tujja ne babe gwajja kumyukirira ojja kunyoka n'omukka mu matu ffe tukubuulira kuba ffe tetukola tugenda kwesimba osigenda kuwasa osigenda kusaba mulimu gwa tujja kukalakata olw'obusiru bwammwe oli refugee oli mu overseas olina sente amanyi ogakolemye okukolako amanyi g'ekisajja gaakula gyobera ndogenda gajja ku Robert Kyagulanyi tujja bakalakata wulira sample yayimba agamu temukola mpalana kubanga gundi abagirana kirala nawe wagira kirala ate yakulira empalana kubanga abantu we baba bavuma tayogera ayagala bakufune paka nga wetuze ojja kwetuga bayimba nebye bayimba sije bakola wadde bakole ki gwe byobulira byokola oluyimba oburute bubakola ki oburute bubawula embwazi nga zawulidde ntole ku ludda lwe zibongole ennaku musanvu ate nyinizo tasobola baga nti musirike nyinizo tamanyizigamba nti mwe badooga Bujingo tujja kumwetaaga oba empisa zaabwe bazijjawa nabo buli babwe butinga tumanyumyako nti baliwonga fete tugenda kulwako ogambye Kyagulanyi tafusobola kugamba ku bubwabwe obutakuvuma nti yagala kwetuga okwetuga kwa mirundi ebiri osobola ogula obutwa w'emmese n'onywa n'ofa osobola ogula omugwa ne weetuga in simple terms ekisooka bw'oba ovuma Robert Kyagulanyi Center mu malaya wo Susan Makula nga tasobola kugambako nti ovuma Robert Kyagulanyi Center mu ogambye nti yagamba tebubaawula bw'oba oli mu Kereziya bw'oba oli mu kanisa eri ya House of Pigs Ministries International ng'obuulira bayibuli gye wayokya yanjawo no bayibuli gy'obuulira era bayibuli etasobola kubuulira bintu byenda kwogera kubuulira abantu ddala okubeera Robert Kyagulanyi Center mu ze njawulo bbiri ogambye Robert Kyagulanyi Center mu tasobola kugamba ku basajja be gwe mukazi wo ono malaya wo gwe bajjamu n'abaana tasobola kugamba nti togendayo firifeezi tolumba bantu kati gwe engeri makula gyatasobola kugamba nti yimirira tovuma bantu tujja kukalakata naye tumukalakatiremu kubanga nyine kigwa yakiweebula ate mwagaye nti ebivumo bibaluma era mugenda kwetuga tujja bakalakata naye babega bajja bamyukirira musaaga ku lw'eggwanga tujja bakalakata gw'oli mu oversite kyekisooka toyisupposed kubeera mu Uganda tukimanyi bulungi nnyo Nyonzimaana toli mu Uganda era yensonga lwaki wagira gavumenti y'obufere kubanga naawe oli mufere pasito omulambo olina pistol olina SFC olwo bayibuli Katonda baakuyamba ki kati weegendereze nnyo kyosiga kyokungula ffe tujja bakalakata kuba tetukola loosi gwe nkuvuddeko sigenda kuddako kati video entuufu etandise muli mutya kansubira nti muli bulungi njagala buli muntu akwate peni n'olupapula muwandike ebintu bino wammanga ngenda biva wansi mpola ekisookera ddala njala sooka kutumirako ku bupeji obuli bwe nawe emirimu ogenda okunoonyereza ku linnya Lumbuye mwebale okukola mulimu ate nno siri yankunoonyereza ku linnya kubanga abantu basajja bakulu bali myaka 88
bali kunoonyereza kulinnya Lumbuye lyani ne mujje ebito byo mu lukaaga muyisa bakulu b'eddiini abakulu musigale nga mubala obugina omanyi omuntu yenna atalina amagezi omugwago muleka abala bugina gwe n'otambula munoonyeza kulinnya Lumbuye baagala nnyo ogwo nagwo muli mwezi mulaba muli ku Lumbuye munoonyeza linnya Lumbuye mujja ddi noonyereza nnyo neddala mulinoonyezeeko so mbatumiddeko nnyo kati njala tandika vidiyo eno bwokaka mulungi nnyo buli muntu ampulirize bulungi nnyo ekisookera ddala njagala okwetondera abantu 10 in number njagala sooka kwetondera abantu 10 in number simanyi oba kwemuli oba temumpulira before nga bakakuba Alien Skin lwe bamukuba ngenda kuza omwezi 29 omwezi ogwokutaano ne batandika omwogerakaawo ne bamupromotinga nafuna abantu 10 nga baŋŋamba Lumbuye toyingira mu kintu ekyo omusajja oyo si mutuufu omusajja oyo si mutuufu Lumbuye tukugamba totomera omusajja oyo si mutuufu kyenakolanga buli muntu yansindikiranga message nga ngenda wali mu WhatsApp block ne blocking abantu 10 in number mulayini yemu kyenakola neŋŋamba no kanzije mbuulirira omwana ono nga mubuulire okusinzira ku biri byempulidde bembulookinze mwenna bawuliriza mwawulira voice note zange ku recording ku TikTok ze nakola nga mbuulirira omuvubuka oyo era nga mulabula nga mbeesinga ku bantu benna blog nga bali bampa information nga ndowooza nti tebamwagala nemba blog nga bantu 10 bassebo ne bannyabo nsaba kunsonyiwa mwenna benna blockinga nga mwali mutandikiddewo kumpa information nemba blog nga ndowooza mwali mulina nnoma ng'omusajja temwagala mbeetondera am very sorry abantu 10 benna blockinga nga mumpa information ku ntandikwa yennyini ng'omuvubuka ono ajja mbeetondera ensobi gye nakola sabawuliriza olw'ensonga nti nalowooza nti mwali temumwagala bwagazi naye abantu 10 bali kiba kitegeeza nti baali balina kye bamanyi mbeetondera ekyo nga kimaze njagala okusooka okwetondera bannayuganda bonna nti nsaba kunsonyiwa mu butongole nti nakola ensobi oba batutomeza ku kintu ky'omuvubuka ono ng'ajja tetwamanya nti omwana ono state mafia oba state agent nze nkyogera nganze nti natomera ku lw'ekintu kye tutasobola kulabirawo nti omwana yali state agent ne tuwolereza ne tuzimba ekintu nga tetumanyi nti ono state agent oba state mafia kwekyo nsaba okwetondera eggwanga kino nkikola nga nsinzira mu kawaayiro nti bajjajjaffe abaleetayo seeri ne bamukingiriza ne bamuliisa ne bamunywesa essaawa zino bejjusa n'egibali emagombe lwaki baleetayo seeri kati nange ng'omuntu saagadde kubeera nga bajjajjaffe abaleetayo seeri ne batatubuulira batasobola kugjawo kintu kino ng'obudde bukyali yo seeri natufuukira ekizibu njagadde okwetonda nti ekintu kino kye natandika oba kye twatandika okipromotinga ekifuuse ekizibu katukikube kiveewo tuleme kwejjusa nga bajjajjaffe bebejjusa kati nga baleeta Museveni mutegedde bulungi nnyo ekyo nzo nkyogedde nga Lumbuye bajjajjaffe baleeta ekizibu kye bayita Museveni ne bakiwa emmere ne bakitereka ne bakiwa ssente tekimala ne kibatta mu kkowe lyerimu njagadde okuva kwetondera eggwanga nti twatomera ekintu kye tutategeera indirect tetwategeera kati nganze olwokuba nti n'experience nti bannange njagala okubeetondera okulwokuba nti tuwa promoting nga tusafeguarding omuvubuka nga tumanyi kigeki don't hack this page mugireke don't hack this page muleke video etambule bajjajjaffe nga batasobola kuvaayo okulaba ku trimming Museveni ng'obudde bukyali kati ffe tubonaabona njagadde kino nkikole tutriming omuvubuka ono kubanga ffe twamuleeta ng'obudde bukyali tuleme kwejjusa mukitegedde bulungi njagadde obeetondera ku lwekyo kati nkola bajjajjaffe kye balina okukola kati video etandise nekisookera ddala statement gye nakola ku video ya Umaro Kisekka I stand with it 100% just nkiwobodde statement gye nakola ku video ya Umaro Kisekka mugiwobodde I stand with my statement as usual nga bulijjo nyimira ne statement gye nakola nga bwe mbadde nzikola as usual just time yegenda okusalawo sigimenyawo ate njiyimirirako
kyekisooka. Ekyokubiri, nze bye nayogera mbiyimirirako ate era biwa obudde. Ekyo nga kimaze. Nabadde mwesonyiye antiru bwe yazze n'ayogera ebigambo bino. Kasita ataddemu erinnya lyange. Ka video kaluwa. Munde katono. Video kagala kudduka. Aha, kasita yogedde ekigambo kino. Kati wenjagala okusinzira video yayo beesibuka. Kasita yogedde ekigambo kino. Lumbuye internet teacher. Tabira ako yadde asikali w'essomero. Ichaba mondo. Ichaba pasta mondo. Ndoza Uganda bajigamba buli muyi. Kankaddemu. Ulira. Lumbuye internet teacher. Tabira ako yadde asikali w'essomero. Ichaba mondo. Ichaba pasta mondo. Awo tugenda okuva tujja video ya leero. Tabangako wadde asikali w'essomero otugenda okuva ku video ya leero. Video etandise ekya. Abasinga obungi temwategedde olutalo lwavudde luddawa. Era ndabayo ba house managers baganda baffe ba drivings be bavuze offside bazze balogedde ebigambo boogedde ebigambo bingi tebategedde entandikwa ya kintu kino gye yafudde. Wanu katika mbategeeze. Mbagambe na bulo nga abantu 10 nga alion skin ya katandika okumeruka nga bampa information n'ensirika. Nenzija nga mwanga advice. Nenda sigala nfuna information nga ngisirikidde. Yabaye baserebu baze bavuma alioni buli kimunga bakimukolako. Mwali mudabe nga nze mukola submission na sirika or information gye mbadde mu kabox n'ensirika nga ninda time. Kati lwaki twavuddeyo kukola ensonga zino ekisooka? Njagala kusooka okubaza omusajja muganda ffe gwe bayita Jero Gaddafi. Mwenda temwategedde ekintu kino kyavudde. Jeno Gaddafi yavuddeyo n'akola statement temwaji wadde matu. Eri etya. Jeno Gaddafi yagambye nti aliyoni bw'aba awakana ebigambo byenjogera ajjabigiye ku mutima nti Gaddafi yayogedde bikyamu. Aliyoni teyavuddeyo kwogera kigambo kyonna ti Gaddafi yayogedde bikyamu. Oyo Jeno Gaddafi. Umaru Kiseka yagambye aliyoni jango wakanye ebigambo byenkwogeddeko oba bikyamu. Teyavuddeyo byogerako. Kiyakoze kujja ku social media kwogera ebigambo bingi na yenze mbadde nga atero muwa ne mugamba nti bahandula b'omuvubuka ono mumugjeeko media tajja ku media ekyo mbadde mukirabulira mumugjeeko akazindalo tajja ku social media nga manyi 1 manyi entegeera ye 2 manyi ebigambo byafulumya 3 manyi biche biyinza omuvaamu ne bimusula mu ntata. Yensonga lwaki nagamba nga bahandula mumugje ku media mukiza kujja ku media akendeeze okubeera ku media nali manyi nti ajja kujja akole ki ajja kujjayo ki. Mu Luganda tugamba nti lyokangane tujja ntulabe sisebe senkanire ebyoyo. Kannamunda gibakazaala abaana ne bazibula kadde balireke kweka ngo wana bulyawo ne kajja ne kafukanga omululu kamalo kanga kaba kawula emiyayu ku kapa ffe twakasusse ejjinja lyaffe okulaba omuyayu ne kapa era omuyayu twagufunye. Kino twakikoze nga asuse kubeera Jeno Gaddafi ng'aleese ki Jeno Gaddafi ng'aleese information musooka ne mumulumba. Jeno Gaddafi yaleese information musooka ne mumulumba ffe ne tujja ne tukasuka ejjinja tutegeere kiki ekituufu ekiri mabega wa kino. Kati omuvubuka n'avaayo n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Kati ekisi kyekikulu. Ekikulu kiri kitya? Jeno Gaddafi ne banne bonna abadde bali wa Alien Skin. Jukira nabagamba nti state yaleeta kambazo kato state yali recruiting abalasta banji abajja mu ghetto videos nga bazibaddeko mu kibadde mu kimanyi. State yali recruiting abalasta banji abazze mu ghetto ezenjawulo okwetoola eggwanga nge bataddemu n'ekigendero ekyokukola emirimu gye yagala bakole. Ekyo nga temukimanyi. Ekyo mujjukira bulungi nakyogera n'ensirika. Kati Jeno Gaddafi byavuddeyo kwogera buli omu yasose n'amulumba nga tebategedde lwaki.
kubanga jino gavete yafi kizudde nti omuvubuka ono ali ku mission ya kusika abantu bonna bali ku lusege lwa Kyagulanyi kubateeka wonjera kubuuza gwo omukyala kansenga kubuuze gwe osobola okukkiriza dokita wa mujja okukuba empiso ekyo kimwe kyokubiri Museveni ayinza okukiza ba bodyguard be bakumero ba Kyagulanyi sentamu amuvuganya tekisoboka kati ono yajja wa passion ne love okusika abakumi ba Kyagulanyi sentamu bonna nga abazza ku side ye ebigambo abudo sigera kwogera bingi kuba no information nyingi yajja wa passion esika ngode tukimanyi nti Kyagulanyi bagala muyita buli wamu wasoboka kati ono asika abakumi bo bonna abatwala abaseeno n'ebigambo gino Gaddafi byayogedde bingi nnyo mu bimanyi bulungi nnyo oli namugamba ebigambo bingi Gaddafi yavudde binaga okay omusajja alina mission ate nga nalina bategeezaako dda nti balina enteekateeka nyingi awo tetugenda kulwawo omukulu ono yagambye siberangako musirikale sisobola adde okuuma essomero which it is okay naye tutandise bwe tuti mpola mpola bwe twali tukingiriza omuvubuka ono tekwaliko muntu nsoka nkibaddirimu bwe twali tukingikiriza omuntu ono era kansoke nteko ne point 1 ffenna bannayuganda abaateeka amaanyi gaffe twagateekawo nga tugateeka ku muvubuka ono lwa muntu wa wansi so si lwa ye ng'omuyimbi twagamuteekako lwa muntu wa wansi kubanga omuntu wa wansi yabonaabona mu ghetto yensonga lwaki tajja ku muntu ono si lwakuba nti lwa bufuzi no kyekisooka ekyokubiri ndabye abatambuza propaganda simanyi babasasudde mukube alioni skiri mukulu oba nnyabo simanjala soka kubuuza bwe twali tukingiriza omuvubuka ono muleeta ani atusasula tewali gobogamba nti kiseka bamusasudde lumbi bamusasudde leeta proof emulaga nti emusasudde tetusobola kubanga twazimba ekintu ate kikube nga tewali nsonga okitegeera kyekisooka ekyokubiri njala soka babuuza babode bagamba nti Alion Skini bakozesa Abitex akozesa nopo okuba Alion Skini nti Abitex akozesa Abitex si wa national platform no nkiddamu Abitex si wa national unity platform although wali mu public ajogera si wa national unity platform musajja wa NRM era ali under Muhozi project era controlibwa Salim Saleh yensonga lwaki ndi bakola association z'aba music promoters yomu ku bakakiiko abaddeko ne banne so tebayo omuntu yenna omusiru akulimba nti simanyi Abitex akozesa nopo kuba Alion Skini bakuba lususu lwa mbizi no that is wrong statement bwe twali tuzimba omuvubuka ono twamuzimba nga tekuli muntu yenna wa kibiina kya National Resistance Movement. In fact, bonna abamulika essaazi nabo defending aba NRM abadde bavuma Robert Kyagulanyi Center from Monday up to Friday. Abadde bavuma Alion Skini ba NRM abadde bamuvuma okuva lwe yajja mpaka lwe twakoze live ne Umaru Kiseka. Okubajjukiza nagambye Umaru Kiseka mwadde ku video nti tumaliriza video eno kangende na yete weewuunye nkya ngaba defending Alion Skini ba NRM. Eyo statement muddeo ku TikTok jeri nabagambye temwewuunya ngabagenda ku defending Alion Skini oba lususu lwa mbizi ba NRM. Bwagenzo kera ku makya nga mwana wattu aba defending Alion Skini ba NRM bonna abamumalu Bakyagulanyi Center mu ba propagandalist. Nengamba wow. Ekyo nenkirekawo. Kati wano wagenda okulya okombe sowani. Omukulu omulaba bamuyita Iron Fik. Oyo bamuyita Iron Fik. Oyo. Iron Fik oyo yomu ku bantu abasula ne Alion Skini era banfanfe. Alion Fik oyo ke kabinja kabavubuka Nsereko Muhammad kabadde akozesa okwetoloola campaigns abadde akola mu Kampala Central. Nakabinja kono mvubuka Iron Fik. Muhammad Nsereko bakozesa era Muhammad Nsereko okuyingira mu lutalo luno
abadde n'omukolo muvuuko ono under this group eyono Iron Fik Muhammad Nsereko kye kyamulese kubanga njagala bwe twatuzimba omusajja ono Nsereko yali luddawa teyaliiwo Nsereko yali luddawa teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Mondo yali luddawa teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Fulufiga yali teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Balista yali teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Kibedi Cox teyaliiwo twatuzimba omusajja ono abantu bonna bakasende Dubai tebaliiwo ffe twatumuzimba ate baali bamulwanyisa kati bw'olabanga abaali bamulwanyisa ate bamudifendinga then kikuwa ekibuuzo kati kyenjagala tutandikireko ngera tutandike bwe tuti nabagambye tutambula mpola bulungi nnyo mbagambye Nsereko ekyamuyingiza mu lutalo luno gurupu eriyo nvubuka ono Iron Fik keka gurupu Nsereko kabadde akozesa mu Kampala Central mu kunyaga obululu okutulugunya n'okukola buli kimu Nsereko yabadde akola ki yabadde akalimye ekyo ekyamuyingizaamu kubanga abadde asuubiza okukozesa Alion ne state machinery mu kalulu akaddako ng'akozesa bano ekyo kyamuyingizaamu naye omukulu oyo ffe tumulabula buli kyakola tukiraba kubanga yonko bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kati awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala Chati ezali nkinze mwazirabye nginda bala bagako bulazi chati ezali nkinze mwazirabye zino zonna chati ezali nkinze nga ziraga nti omukulu ono abadde n'enteekateeka n'abantu badiringa nabo mu state njala mbeere kiriya nnyo nga muli ebintu bino ezo na chati zali nkinze ezo na chati nga ziri nkinga ezo na chati ziri nkinga zirimu abakulu kati akasajja kano mukalaba ke kasajja akavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Twitter n'atuuka n'okukabulookinga ako kemulabaako kavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Twitter n'atuuka n'okukabulookinga njala tugende mpola ako kavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Twitter n'atuuka n'okukabulookinga ako mukalaba kati mukalabe bulungi nnyo wano mukala bulungi nnyo kekaawo kati oŋŋamba otya nti gwe yali wankyukakyuka ng'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'odiringa naye oba toli wa NRM nga gw'odiringa naye kati awo tuvuddewo katugenda ku nsonga endala omukulu Fiiki bino bigambo byayogera then byokengere ku information entuufu mbage muwandike ebintu bino mpola bino bigambo Fiiki byayogera ono Fiiki yono aline Alion skini kanza nyinga mbetere ekifaananyi wano tewali muntu wa Bobi Wine gwali sad boy nze sente zenja sizijja mu government kale bakeere ku macha bagende bajeyo batano bafa bali makomera oba bafa abazuukize ekitegeera naye batano bafe bafiire mu bintu ebyekisirusiru nabo baagala tu driving abateeke mu bintu ebyekisiru era so baba li commission kwenunula batuuseewa n'okwenunula kwabwe segeera fene by'obufuzi byatutama bo baagala sebo alien akeera akola ekyobusiru ffenna bwe tumbeerako sebo batukwatire mu bintu ebyekisirusiru ebyo ebitalina kye bituyamba ffe tetuli tiimu Bobi Wine siina kye mwagaza si alabirira abeewaffe bamuwulidde bulungi nnyo yoyo tugenda mpola tugigenda gikwata mpola kati omukulu ono yagambye mulize ka video kano yagambye nti ye tasobola kubeera ku side y'abantu babira ku side y'abantu kimufuula mukazi naye nga ffe abayingira mu kupromotinga n'okumuprotectinga twakikolanga tukikola ku lwa side y'abantu simanyi nti obayina ekika ky'abantu bo kyagamba nti kyabeera nakyo mukawulize ka video kano yagambye okubeera ku side y'abantu afu kimufuula ddemu information injina mukwate empola nze Bobi Wine jasinze mwagazinga mu ghetto tola munange zampa muke mpisa mwate muzoda nyo kibanda segedde kati mwana walozi ngwanze zineno mwana ezimwetolodde zinene zirowooza mbu tutano zinange ndi top yaman byenkoze mbikoze nze kamwana ebanga lyembaddewo kati jasi njogera ku nze nga nze alien ebanga lyembaddewo sikola nkolimba mu fire records
Sikola nkokola bona mu Firebase yenna. Number 2. Labisa. Kubanga oyo mondo muyibye ndongo yendese siko kujja konti singana jane kola bontu wali wa Firebase andese. Usegedde. Neze njagala omuntu wave yagambe tyanga tulidde moyo kwinga mugaya. Yo olukwerutya. Ukategedde. Kwansoka nenewombeka mune ngamba naye kati nizo baja sikanze okusaidia abantu nenda banga mwana anja kuba atenga afuuse ddemu. Okubera kusaidia abantu banga afuusani banga afuuse ddemu. Kati gwe house manager ali Saudi Arabia akugambye okudda kusaidia abantu aba afuuse ddemu. Si bwe kiri? Okiwudde bulungi nnyo? Okiwudde bulungi nnyo? Kati gwoga nti wagira Kyagulanyi. Nendo za statement ejuwulidde kati kanso kenza nnyina kano okawulye bulungi nnyo. Omusajja natugamba mwana nevulidaga muntu musirikire tunange nevulidaga muntu kwolo mwana nalisonako nenonda mubindekere ate tubimulekera ye waja wasobola osegedde natukwasa Kyagulanyi tubimukwasa yonna mu bubokisi netugumalayo osegedde sinanga bwomusumba bwanyaja naga munsabire ate kati kwebala tukusabire nga tekwema tusabira tutuwulira gwe tutuwulira bibyo munengo tugamba netugamba teno katuna lebo Kyagulanyi eno gyagenda tugiddeyo kino osegedde osegeya era bwana tugamba yatuwa sitepu eddaku yabwana tugamba nti mwerumirume nga twerumalumu kati bano bamutegeredde ne baagala okwerumaaluma atannabatulumba netanaba kukyogera bali mukwasa kati kitwago twagikwasa Kyagulanyi si Bobi Wine ebitisha segedde tokwatate obuvunanyizibwa bwa Kyagulanyi kubutikanze agamba konti bikwase hali eri bikwase hali eri tonakyogere ekyo yagamba kukwasa Kyagulanyi fale tukwate bimukwasa agamba mulonde ne tulonda nalinga abagamba tumugyemu obwesige alimwaka kumuja bwesigwa ate bukwasa ali mwakumanyira bagala biti katanga byepikira naye gaga amazima yagala babasigale ku kitoko yabwe etya emu kubanze emabegako mbadde netekanyama we neŋamba nekigenda okundi okwitinga endongo sokabaisoobe bayisaawo nga amawesi galimu okitegeera balimekwekwas awo tuvuddewo njala bawa statement ku statement kati wano wali okulya nakukomba essowaani wano olumurumota akasembayo sefugeka wamaze nange enguddemu enegwire byange kandi akamere kange akasembayo Bobi Wine yava mu ndongo yadda mu politics benefugera mu ndongo eza omusajja ddira omukomyo mu ndongo baba bamuleke bbiri kuba endongo olugire n'okukyayira oggule era Bobi Wine akyayimba kulabanga ati nga pulezidenti naye okujjako singa bagala bimujjamu biri mu politics tumwagala mu ndongo then bamukomye mu ndongo ati bwadda mu ndongo kati awo nga twegeraageranye musajja ne tumukwala omusajja natugamba mwana nevulidaga muntu musirikire tunange nevulidaga muntu kwolwo mwana nalisonako bamukomye mu music begeragiranye n'ekyo kiggwe kati katugende wano awo tuvuddewo katugende wano muwulire bulungi nnyo bw'ogambye nti oyagala kujja tujja Kyagulanyi mu byobufuzi tumulete mu music mu challenging ekyensi ekiwulidde bulungi nnyo which is okay kyesisuubira nti ajja kikuwa tugenze mu maaso wagenze n'ogamba nti ogenda Semba okuyimba mu Desemba omwaka guno naye tewawadde ensonga lwaki ogenda Semba kuyimba mu Desemba abantu ngenda bawa ensonga ekyo nakyo bagenda kimanya kyokka nga wakayimbira emyezi 4 gyokka naye njagala kubuuza bannayuganda music industry baddeyo ebbanga ddene nnyo njagala muleetera recording waliwo omuyimbi ayimbidde emyezi 4 ng'alina akuŋŋaanyizza ebyobugagga ng'omuvubuka ono byalina kitegedde bulungi nnyo ekyo tukivuddeko omukulu ono agenze mu maaso n'agamba naye nga bwagenda nti agenda kuyimba agenda kusitopinga mu Desemba nga waliwo ekigenda omusitopingisa awo wendaga yagenze n'agamba nti
ye akozesa milioni 2 n'ekitundu buli lunaku era ayamba abaana bakyagulanyi oba ayamba basirikale bakyagulanyi bodyguard okubasasula kati wuliriza bulungi nnyo ng'obugamba nti okozesa milioni 2 n'ekitundu olunaku gwenga omuntu kiba kitegeeza nti ewiiki okozesa milioni 17 n'ekitundu ewiiki omwezi ze milioni 7 z'okozesa gwenga omuntu ne gurupu yo gye mitwalo lafula 2 ejja $. Si bwe kiri naye wakayimbira emyezi 4 konsati ze wakayimba zetumanyiiko ziri konsati ezimanyikiddwa nga zaalanga ku social media ziri konsati zizino ziri konsati 4 konsati Abitex gye yakutwala ku Freedom City yabukadde 15 UK yabukadde 16 Dubai yabukadde 17 nembala gye wagenda bako obukadde 11 bokola obukadde 6 in total the concert zezimanyikiddwa ke zaalangibwa kati zino zo mabalabala we don't know how much you collect ekyo kicho nze mbesinga ku zino ezaalangibwa era zimanyikiddwa esi yonna kati obanga okosa milioni 2 n'ekitundu olunaku ze milioni 17 n'ekitundu ewiiki ze milioni 7 omwezi nenga concert ze wakayimba zetumanyike ziri official ziri equivalent ku milioni 6 kitegeeza nti gwe n'ekintu kira kyokola kyobala kati njala soka kubuzaamu gwe muyimbi eka mu Uganda eyakasoko kubanga ogaba ssente ng'ozigabira abantu ne bayimbi banno gwasoose which is okay kubanga abayimbi bonna mu Uganda bakodo teri muntu asobola kukwata ssente n'azigaba kitegeeza obadde oyina income endala etali kweno gy'okozesa ssente okuwa abantu bano public ebadde ekimanyi nti kolabo zobadde okola zonna ezisinga obungi obadde tozikola nti okola kolabo zonna obadde ozimba empire eyiyo mu linnya lya collaboration obadde ozimba empire eyiyo ekyo public ebadde ekimanyi ekyo tekigenda kirwako njala bawa information eno mpola tugenze mu maaso kati wano wali okulya n'okkombeso wano wangambye nti Lumbuye tabeerangako wadde asikali akuuma essomero kituufu nnyo nenjala kujjukiza bwe bakutenda okudduka toyita wopangisa kyekisookera ddala kati wano wali okulya n'okkombeso wano ekisookera ddala abadde Uganda bategeere ffe tetuli basiru tuba tumanyi ne tusirika ate ne tunoonyereza kati public kino kyetamanyi mukulu lususu lwa mbizzi information ina gyenjogene jaroveyo giwakanye video zonna ziwakoze ng'oyogamba 7 ejjeko mu ghetto simanya kuweya akamotoka ebyo byonna that is past njagala kati present wenjagala abantu bategeere njagala enswesoke ebubuuze tudde mu 2015 njala tegeza public omukulu olwo mu 2015 yali ku campaign trail ya Yoseliti bahapula utabasula mtano wa kale kinsite tabizide nsanga bisibe na nyini kabuyonje itambula yali ku campaign trail eranga yavubuka abakwasibwa emotoka oba bayade bayine emotoka zabe nga bakola spinning emotoka ezo omachi bayita spinning okwa attracting abantu okujja ku campaign so omwami rogwe mu gwe yali akola mu 2015 mu campaign ezo bwamala campaign bezigwa 2016 campaign ngaziwedde omwami ono yayingira amaje n'atendekebwa nga omujasi wa LDU nkiddamu campaign olwaggwa omwami ono n'ayingizibwa mu maje aga LDU aga reserve force n'atendekebwa bulungi nnyo era is a well trained soldier yagenza okumbuuza nti sibeerangako musirikale kankabaddiremu nze mbakwata mpola kankabaddiremu ono katono nnyo naye erabira nti information tujja kuba nayo tujja gifuna kino kyeyayogedde kikyo Lumbuye internet teacher tabeerangako yadde asikali w'essomero okay sibeerangako asikali w'essomero gwe eggwanga libadde limanyi toli musirikale eggwanga libadde limanyi toli musirikale 2016 bamuli kulutinga okuyingira mu magye under LDU
bamutendeka bulungi nnyo avaayo mwebuuza yayimba ekigambo nasomako ne Kakoza Mutale yakijjawa bano be baana Kakoza Mutale be yatendeka okufuluma okwaŋŋanga omulaalo bana abaana Kakoza Mutale be yatendeka okwaŋŋanga omuntu yenna neŋŋanga omulaalo nkiddamu mujjukira nga tugenda mu kaluka 2016 Kakoza Mutale yakola ejje n'agamba lino ejje litendeka lyakweŋŋanga muntu yenna agenda okuyina ku buli omulaalo ono omwana we yayimbira nti nasomako ne Kakoza Mutale kuba Kakoza Mutale yali head of military training wing eya proxy eya Yoseri ono we yayimbira kati ujje mwebuuza simanya yimba nasoma no Kakoza tuno nga temanyi yasomera ludda wanaye mukitegedde bulungi guwa bitinkudde nze information nali nagisirikirana na blockinga n'abantu tugenze maaso omuvubuka ono era yomukuba kabinja kabala Rastafarians akategekebwa nga tetumanyi njala public emanyi nchoine engoye ez'amagye okuli eza UPDF neza SFC ngero zambala ziri makago njagala omuntu yenna oboli wanchuka chokwa toli wanchuka muina contact mu UPDF ne mu reserve force mugende munonye simu ya Kakoza Mutale obo omuntu yenna eyakola mu kalulu ka 2015 aba monabo manyi baba information ovuko no yajja ati okuyingira mu majje ga Uganda yensonga lwaki ayine byambalo bya majje teri akola ki teri amukwata nabagambe tugenda buki mpola aya tugenda ki mpola omukulu ono ani yaba sporting obayingiza yaba sporting obayingiza omuyingiza muyita Major Kimogezi ono aina office ku Okero House era bamukozesa nnyo nga campaign zinaatera otuuka recruiting abantu abagenda okukola nga bakazanyikirizi n'abagenda okukola mu biseera bya kalulu okuba nti bayingiza mu bitongole by'okwerinda okuba nti babegera eggwanga okubegera state okukola emirimu egyo omwami ono bwaveeye wakane tamanyi Major Kimogezi abeera ku Okero House mu bufunze omwami ono mubadde temumanyi nti musirikale omujjuvu omutendeke okusinzira ku statement egi yakoze nti lumuyitaba yakowadde omusirikale akuuma essomero that's true siberanko musirikale negwe public badde ekimanyi nti oli musirikale egenda mpola watuuse n'okwogera ebigambo bingi nnyo bye sijja kuddamu naye kambitegeeza abantu gwe kennyini mu bigambo byo walumbira Robert Kyagulanyi Center mu direct naye nga yetannakuddamu ffe twakasukidde ejjinja gwe n'ojja ne weeyambula omwami ono agenda n'abagamba nze ndi uncontrollable ndi unruly tewali ansobola neefaako nzekka ne gavumenti yannemwa eyo statement agikola nga temumanyi kiki kimuli mabega ndooza kati mukitegedde mwenna abadde ku social media aba in-laws abadde bamuwagira temumanyi lwaki abadde abagamba ndi unruly ndi uncontrollable teri ansobola ne gavumenti ensobola kubanga alina kiri nti mujaasi mutendeke ali ku mission mwekenda gye mutamanya nange gye saamanya era yakimbe temujjaako video mugireke temugijjaako mbeegayirinde temujjaako video zino entalo mwe mwazitandise temwagala Museveni leka video ebeereko omusajja mwamutusimbamu nga tumutegeze public mwakagala okujjako video emirundi esatu mundeke njogere ebigambo biba bikyamu lwaki mugijjayo bwiba bikyamu lwaki mugikwata mugireke nze njogere ebigambo byange nze mbagambye abadde agamba ndi unruly ndi uncontrollable tewali ansobola ne gavumenti ensobola nange neetya ng'alina backup ey'ekintu kiri kyamanyi teri asobola mumukwatako mumpulira bulungi nnyo
kiri ekyomu majjenga n'engoye zonna zina kyabadde akozesa mwe nga temukimanyi force agijjawa lwaki ayogeza maanyi tewali asobola mukwatako ne gavumenti yabulemwa kubanga ali mu kabinja k'abalasita buli owe nabagambako buli atawulizako information yabagadi Museveni atendeka abalasita n'abasindika mu ghetto then come and blame Lumbuye era akiwakane nti si musirikale njagala aveeyo akiwakane nti simiri nti tebamutendeka busirikale era batatakola mulimu gwa state aveeyo akiwakane ngale before ogenda okuyimba UK bamukimako mu meeting yali nasooka nayo genda n'abasajja ba state ba SF sabali mukaaga nga bamukimye commission emu kati abaana baba bali kulutingira mu kabinja akalimba zebbula mando ebiseera byo omugenzi kaweesa we bakunonyeza nnyo ababbi bikibi bakwatira ababbi abavuka abayaye nnyo babatwala baba convertinga into military force kati mugende mpola n'abantu mbagambye nze neetondedde public olw'ekintu kye natomera nga sikitegedde njagala veya wakanete si musirikale ebimotoka obutabako number plate I'm less concerned about that naye njagala ba fact power gyabadde agijja nti yetakwatibwako era teryamusobola kwabadde commission tugenda mpola ekyo mukitegedde bulungi nnyo omwami ono aina kodi titokole byonna mubikole net of mabob that was a set code yokanga gyalinamu njagala oveyo mbuulire olunaku lumu alioni skin yakola statement ng'eyimira n'abantu banna Uganda kebere kadama keberani kebere wa boda kebere wani ono boy emirimu gye yali adde akola abadde avuganga ne boda ekiro nga tannafuuka ku ekyo kyali abadde avuga boda mu makingi era ng'ensi mumanyi avuga boda kitu avuga misana ng'avuga boda njala tugende empola fulu figa bwalema okukwata ghetto Buchaman nalema okukwata ghetto Ashbakato nalema okukwata ghetto Catherine Kasasira n'agana Catherine Kasasira nalema okukwata ghetto balina okuleeta omuntu indirectly nga temumanyi najja ebintu byonna byabadde ajjakola abadde attracting abavubuka abato bonna okumwegattako in the disguise of fighting look like Bobi Wine and indirectly fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'azimba empire yiye ngeri mission y'omusajja agimanyi etambula egenda mu maaso nti ekintu kye bateekamu tetujja kusobola kitegeera okutuuka lwe twakitegere nti tukibakuba ng'olowooza lwaki atuuka okwegeranya ku Bobi Wine mbu kati kambona information endala lwaliyo kati nno okulya n'okukomba essowaani kuva wano lwaliyo convention ku kitebe kya Nuupu already baganda baffe bali bamanyi nti ono omusajja ali ku sayidi yaabwe wabawo omukungu omu n'amukubira n'amugamba tukwetagga tukusaba ojja oyimbeko mu convention eno osanyusa abantu n'abagamba nja kujja obudde bugenderera bagamba General Gaddafi we kubira ku kyaliwo ajje General Gaddafi akwata essimu akubira aliyo sikina mugambo wayi kyali wangu olirudda abantu bakulinze nga tojja namugamba ndi wano kumpi wadde ogamba namugamba nti abantu bakulinze tebakulaba kyava mugamba alalika nkubuulire nze mwana asobola kujja mu kifo ekyo nga waliwo empologoma bbiri tezibeera mu kifo kyekimu sisobola kujja wa empologoma bbiri tezibeera mu kitundu kyekimu kati ndozo otegede statement zaakola empologoma bbiri tezibeera mu ki olw'okuba nti Kyagulanyi ku convention yaliwo naye nga baali bamukubidde official ajja ayimbe kati bino byonna General Gaddafi agenda agatta afuna ansa General Gaddafi amukubira essimu ku bintu ebiddako
omuvubuka ng'alaga nti alina kyazimba mu Nuupu okujja abasirikale bonna bakuma Kyagulanyi obateka ku sayidi yagamba ta ye tasobola kubeera wali ye nga bwali empologoma tasobola kuyimira wali empologoma jinne waayo byogo mugamba nti muntu wa mwe muzimbye kumbe yalina kyakola ki kyazimba ekyo nakyo kimaze kodi yine endala gye mutasobola kutegeera omwami ono mukusika abaana bano bonna jukira ye aina access exolo funa ba bodyguard abasasula wa company lwaki yasalawo kugenda kuba Kyagulanyi soko buze kibuzo lwaki yasalawo kugenda kuba Kyagulanyi kiki yabagambanga muveyo teri kiriyo mujje era njja basasula emitwalo 10 lunaku which abadde abasasula natuko bagamba nti muveyo ekyo kiwani wababwani kiwani mujje wano sente mujja zifuna ali bya stobo tebikyaliwo era mebba malira budde bwammwe mubeere wano nze njja balagira ki ekyokukola kati ebintu ebyo bigenze bifunika Geno Gaddafi agenda okulanga omusajja gyamuvuga mujja ku mukama we Geno Gaddafi kwe kuva naga nedda musajja alina kyavuga era yeso nga lwaki mulenti abantu abadde bamutambulirako bonna ba Kyagulanyi kitegeeza abadde aleka olupoolo omuntu na wana asobola okuyita atuse ku Kyagulanyi obulabe oza mutegedde bulungi nnyo kati ekyo nga tukivuddeko omwami ono recently yasinkana omukyala prime minister Nabbanja mu kifo ekyekusifu era ne bamuwa ensimbi okutandika project gye bayita 1 billion project oba kawumbi project eno kwabadde asinzira okugamba nti agenda kuva mu music mu December mwagenda okuva mu music ng'abeesinga ku project eno kawumbi era sente zazina ng'abeesinga ku project eno kawumbi eyamuwa Nabbanja ne state okukola emirimu gino njagala information eno erina veya gyegano basintuufu njagala veya yegana information eno kankudizeke balaga music industry mu Uganda emaze eri myaka egiyina myaka nga 8 plus koyinza okungamba omuntu yayimbidde emyezi ena yatandika omumanya kambaddizeemu batamanyi bulungi nnyo nekyo sibanyonyodde bulungi kiriwo ekiti omuvubuka ono 2015-2016 bw'abeera campaign trail ya Museveni nga spina mu kuvuga emmotoka okwa-attractinga abantu bw'amala n'ajoyininga Kakoza Mutale omuvubuka ono already yayinamu ekirowoozo eky'okuyimba nebamala omutraininga bulungi bamuta agende mu community mu kugenda mu community n'atandika okukola emirimu gy'alina okukola nakati gyali mukolo muje mutamanyi gye mbadde temumanyi mumulaba ng'omuntu wa bulijjo is a well trained soldier on a mission mumulaba that's why akugamba nize ndi unruled ndi uncontrollable teri yansobola ne government ensobola neno otunulira omuntu nga tasobola kulowooza kubanga yabeesinze ku music tuli ku revolution tetuli ku bintu bya omuntu yenazanyira mu kambeere nze nenzanyira mu revolution okunzita munzita sigenda kutoma president yatugamba naye kabeere yenga azanyira mu revolution si ya bana Uganda ndula bana Uganda katugomwanyi nazalyeyo owulidde ebigambo bino mwavumye Gaddafi ne muvuma Kiseka nze okunvuma kintu kya bulijjo sikiinaako buzibu kubanga byenjogera mbyogera ne bitukira ne bibeerawo kati nze okunvuma sikiinaako buzibu novumye Geno Gaddafi eyabeerako mu kkomera ne bamusiba empingu bamusiba n'obuli maawa neggwe ng'ensonga Gaddafi zalwanira zaggwa nga zikkwatako na wali mu Saudi Arabia ofune emirembe
kuwo omuntu gwofunyeeko laavu etali ejjootamanyi tasobola kuyimba ekintu kyonna kya revolution mbeewuunya baana mmwe kambeere nze nga nange nvudde ku mulamwa mukwatanga emiggo ne munkuba kambeere nze nga nvudde ku mulamwa mukwatanga omuggo ne munkuba yaziraga nti nze ndi self-made ng'okuva ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaana ani yali akumanyi kuba n'essaawa zino bali mu kuvuma Kyagulanyi kuliko yakukolerako wadde video ng'akuprotectinga ng'akuwaana ku Nsereko Muhammad full figure simanyi ani kuliko yakola nga bakubye kuliko in fact bye byakukuba kati weewuunya ate lwaki NRM ekudefendinga kubanga ne mondo is part of kakoza motale military wing bien nagambye abantu ku social media nti tumaze okukola video eno naye temwewuunyanga NRM ye defending omwana oyo kyabadde okatuba mu manjaaki nakyogera mudde ku video ya Kiseko ya Sunday sikyajjukira nagamba wumva tunemuga nti bulaza omuvubuka ono teweewuunye nkya nga NRM ye mudifendi nga bugenda okuvaako ku makisa buli wa NRM najjayo ng'adife kyokka abali mu kumudifendiga be baamukuba mu ntandikwa kiki kye mwagala kisinga ku ekyo Muina baganda mu UPDF, muina baganda mu local defense, muina baganda mu intelligence. Mugende mubuze, omuvubuka oyo si musirikale. Mai muita propaganda, ebisoka na bituuka buli muna nagira bwati. Yomana asirika temuyina kusirika nze ndi wano ku lw'eggwanga bwe gulo kubonda bwano nesinga nga nakuwulidde bizibu byempita mutojja kwagala kuyimirira wendi ojja nakaaba kubanga niwanirira ggwanga mwenna mujjukira nga mbagamba akabinja k'abalasita ke baasindika mwakategeera mwalaba nakali mu SFC kati kiki ekiriwo kike mu manja ebyo ne byokudduka kabangali nga tewali case file yone mugoberedde byonna bino byazaakuba abantu nga teri amuggulako musango wadde omusiba buli kimu kyonna that is none of my business buli muntu wakugula amatuuga alabe naye nze mbabuulidde information gyenina era gyembadde nafuna ebbanga ddene naye nga nsirise kyenakola kumubuulirira nalowooza nti abantu tebamwagala bwagazi n'ensirika ne kasita yavuddeyo information nefuluma ate nga nali nabagamba dda mumugjeeko omuzindaalo nali nabagamba mugjeeko omuzindaalo ate ng'era tosobola kulya ssente za Museveni notakola kyalina kukola kati kambabuulire kino kanfundikira na kino omwami oyo kino kakipa omwami oyo ayinza obutaddamu kufuna promota yenna amutegeka naye ayinza okukomekereza ng'agenze mu house project nga gy'agenze okuyimbira kubanga yaga etali ku side y'abantu ekyo nkiddamu yagambye etali ku side bw'okubeera ku side y'abantu abayanga mukazi kati gwe house manager ya Saudi Arabia yayogedda noyogera bigo binovuma abantu abogedde bigo bino bambi sigenda kunenyera sikusaasira nenjala kugamba kigambo kimu
nkubulide history wa revolution tembera love tembera feeling kyekisooka nenkugaba artist wa musician bazanya 60% okukyusa obukulembeze n'okuleta emirembe mu nsi kati gwe musician akugamba nti si politician era tali mu politics feeling zizengo yagala bakyagulanyi center mu zivaluddawa ebigabo byonna byogedde naye ebibuuzo mubuuze bibiri lwaki Jeno Gaddafi yamugambye wakanya byenjogedde teyabyogedde lwaki Kiseka byamugambye yogera wakanya byenjogedde lwaki teyabyogedde goloza badde basiru badde bamwayiriza ate rankiddamu yonna TV egamba nti Nupu Abitex akozesa abaana ba Nupu okuba aliyo nindo kikyamu Abitex si wa national platform musajja wa state akolagana ne Salimu Sale era beba promoter aba promoter abali mu controlling the music industry na kino kankiddemu ate bano siba promoters. Let me be categorically clear, we don't have promoters in Uganda. Those are businessmen, those are investors. They just invest in money to earn profits in Chidam. We don't have promoters, we don't have music promoters in Uganda. We have investors who invest in money with the aim of getting profits. Tetulina ba promoter. Chidam mu Uganda tetulina ba music promoters. Tulina basuubuzi. Ateka mu kadde 2 n'afuna obukadde 10. Mu butongole bategesi ba bivulu. Promoter tategeka kivulu. Promoter a promoting omuyimbi ne music we era njala bategeza promoter basingo bungi muri ku social media. Promoting a music ye muntu akozemu duet ye muntu ayogera ku muyimbi ye muntu ayogera ku luyimba ye TV ezanya music oba radio station ezanya music so na akwata sente mbotegeze ekivulu na kivubo oyo abera businessman. Those are investors with the aim of getting profits. That's why tibategeka ekivulu omuntu n'atajja muyimbi n'atajja abantu baba mu mbeera ne bakubba ebidongo ne babyasa. Okitegedde bulungi? Yensonga lwaki bwategeka ekivulu omuyimbi n'atajja amuwabira mu kooti nti nakutegeka egindi n'otajja nziriza ssente zange. Tumanyi radio, tumanyi companies eziranga promotion nga ba promoting anti atu promoting amatagaga ne bakoma matagaga bwerere promotion just to promoting a product ya bwerere kwata kato ngambo otya eyita promoter ng'ateka mu ssente n'ategeka ekivulu n'afuna amagoba age n'atambula n'agenda bukisaze n'agamba nti ojja kunziriza ssente ze bekwate. So baddamu, we don't have music promoters in Uganda, we have investors. Investor kiba kitegeeza nti ateka mu ssente kufuna amagoba. Yensonga lwaki business bwe zigenda obubi owulira nziriza ssente zange. If you invest something, that means you're going to get profits. Mukitegedde bulungi nnyo, we don't have promoters. But promoter abali mu music abatuufu kwe kuli Jeff Chiwa ne Swans Avenue. Nkiddamu, ba promoter mu Uganda tulina Jeff Chiwa ne Swans Avenue. Bagulira abaana ebyokwambala, babagulira ennyimba, bafulumiza ennyimba mu studio, ba promoting a music on TV, ne ba promoting buli kimu. Omuyimbi bamutegeka n'agendako ne bwe n'afuna tour nadda ne bamutegekera show. Ekyo tuyita promotion. Naye ono asanze n'ennyimba zange 2 nti ngenda kutegeka oyo gwe bayita businessman investor si promoter tebakulyanga ssente. Neyo organization yaabwe gye bateekawo eya Salimu Sale okumanaginga abayimbi bakikola mu bukyamu mu Uganda. Ba promoter babagambye kuli Jeff Chiwa ne Swans Avenue. Those are promotion companies that are promoting abayimbi. Bano bonna ba investor. Investor ateka wantu singa talina sente zagenda kujja otebaddamu kibalimbako. Emirundi emekajja yalode Jeff Chiwa ngaze mawuli n'ayogera. Waliwo dos emirundi emekama na Swans Avenue abavudde bagwira ngaba ne boogera. Nabera ku social media tugera. Simengera teka chungira. No. Those are not promoters. They are investors. Okitegedde bulungi? Kati bwe tuba tuli mu revolution. Mu revolution temberamu economic business or economic activity n'emu etambula. Mu revolution temberamu economic activity n'emu etambula. Tuba tufightinga economy ya dictate egwe. Reason being, President wa Fabra Kyagulanyi Ssentamu bamuganda okuyimba. That means
economic activities zonna bazisiba. Are we together? Tugenze maso. Bwe tubanga tuli mu revolution tembamu economic activity etambula. Gongamba otyambo wagira Kyagulanyi ayagala okukyusa eggwanga nga alwane Museveni. Nga tukimanyi mu taxi ezimu za dictators bakozesa leka abantu banywa omwenge bagende mbibala abayimbi bayimbe buli kimu kibere kiraga ensinti enseri safe gwe ngotega bivu. Singamba de revolutions mwana bate muteka kuba eyuvulu bino biraga international community to Uganda is more safe than anyone else in the world. Mu revolution tembera mu economic activity tuba tulwanyisa government ne economic activities zayo. So now you are organizing music shows to show the entire world that kitambula bulungi nnyo. Ate musobola byawo Africa tubisomese. Monsi erimu olutalo lw'okukyusa ensi tembera bivuvu. Abitegeka baba nkyuka tebategeka bivuvu tembera kivuvu. Abantu omwenge baguvaako mabala bagavaako ebivuvu ne babivaako buli kimu ne bakivaako ne bano bategeka bivuvu nkyakuma kivulu lwaki bakipinga on social media ngebesinze kumi tovula n'abakazi bonna abantu bali mu struggle babesinze nnyo kati ku music buli ku music mwerabidde kibayita revolution tembera mu masanyu. Gwe njagala buli mu apartheid regime or apartheid time mu South Africa bali bategese ekivulu ky'okuyimba. Internet weri mugende mukebere kibayita revolution kibayita okulwanyisa dictator n'okukyusa obuyinza omberamu okunywa bbiya omberamu okuzina amazina omberamu okutegeka ebivulu tebibeeramu ne abeeyita ab'enkyukakyuka bebategeka shows abeeyita eb'enkyukakyuka bebategeka show after show so babeera promoting otuzaako ntuzo tikiriyo kyembagamba. Bile bitumono bite njana kugamba mu revolution ensi nga waliyo bagala kukyusa nsi tebeera budde bwaku e Rwanda amabala ku masamu kale e Kampala ku 24/7 during apartheid abasajja bayimba nyenyimba nga teri kivulu na kimu nga nalide mu nsolo kwa wote mali bamotta ni akugamba nti wakyuka kwa national platform yategeko ono yategeko oli namwe muva ku mulamwa gozache lwaki ebivulu bibera bingi nyeba promoting okusinga embera za bakadama abafira mu Saudi Arabia. Lwaki ba promoter tebogera ku nsonga bemwita ba promoter ba invest lwaki tebogera ku nsonga za malwali nagali mu Kampala. Lwaki tebogera ku kiwamba bana nkubuuza lwaki tebogera ku kiwamba bana lwaki tebogera ku kitta bantu lwaki tebogera ku border ezibirwa right now border bali mu kuzikwata zonna bazibalo bazitika tekulu yaki achokeddeko bogera ku kimo concert gundi lwaki tebabyogerako gogoyita promoter Katuloko bamusajja bali bamwabiza ne bastageingawo ka stand musimanyi onagenze nakubolya musindise. What are you talking about? Ezo na stand zebazanyo okubuza abuzamo nga kino kimaze bakwata. Tuli watwogera ku nsonga za house managers bakada mufire Saudi Arabia tukira ku machanto ogere ensonga ne tukola buli kimu njana ombulyo artist mu Uganda yali yakoze ensonga zamwe. Njagala ombulire ku abana babba mu malwali waliwo ku promoters kulukayogera ku kintu ku babana mu malwali ku dagatiri yali yakyogeddeko. Ani yayogedde ku border eziwandwa n'abantu abasasula enguudo mu Kampala enguudo zonna mbulira promoter ba artist yali yakyogeddeko. Omusajja wuli Jimmy Spear yazogera ko nakola bivulu bya n'ateeka post ku social media nga alaga binya potholes. Omuntu yenna tayogera ku kintu kutulugunya bana Uganda kigenda maaso mu Uganda. Mwe babasiba katambala kikino. 1. Omuntu asobola ojja nakola stunt simanyi bankyaye ne mubeera okwo. Omuntu asobola ogenda stunt bajjayo obuli enkoko ne batuwa ku social media ogombeera ku buli enkoko ne mubeera okwo. Oli simwe bamuvumye ne mubeera okwo. Simanyi ne mubeera okwo.
njagala ombuulireyo omuntu akera ku macha Lutamaguza akera ku macha nayogera ensonga nete muzi wa makulu ne bateke ekintu nga kirimo okwepiica Bintu byetu bagamba zokusama aso mogere konso nze bintu byenjogera sijja kulumwa nnyo singa ekintu kibiro mu Uganda naye gwe yefudda tategeera nti totegeera bukubanga guliyumira ku TikTok onyenya akabina simeze njogera nnyo simeye nkola ki ojja kulumwa nnyo kati njala kubulya go house manager yavumye kiseka ne yavumye Geno Gaddafi goloza lwaki bwo okola emyaka 3 nodde Kampala sere ziba tesobola kumalisa ku commission gye wategeka okubeera mu Uganda Lwaki osaba okudda mu kiyumba bwanga Uganda nnungi nnyo okola milioni 10 useless mu Uganda zisisere tezijja na proti Nova mu America na emitwalo 10 n'otuka myezi mukaga mu Uganda ne ziggwawo n'oyagala okuddayo ku kiro saba visa ndala because Uganda is not economically stable politically Uganda is not stable kino kye tubagamba let us fight dictator aveeko obenga n'obukadde 10 butakadde obutano bukola business previously bajjajja fe batundanga mawulire ku makubo ng'alina capital wangu mitwalo 5 mitwalo 3 ng'akola n'asomesa abaana ku university kati n'obeera ne milioni 3 sikyakola kukola business biki bimwogerako mmwe biki bimwogerako the moment the money loses value that means however much capital you have you can't contain the competition between those non-taxpayers and you the person who pays tax tosobola competing nabo bye tubagamba we need to have a uniform rights nsasudde container n'omulala gisasudde tuyingiza business tugenda tunda ku same price naye omuyaya akulaga tasasula container kusudde container ekyagenda kitunda kanago kyo kino mitwale 3 wa mutwala agenda kumala kubanga tasasudde mu solo bitu bitubagamba lete mbitegeera tembitegeera n'ogenda mu house n'okola emyaka 5 n'ennyumba n'ekulema okuzimba n'oyagala kudda ate n'otunda biwakola mu Saudi Arabia ate ofune visa ogende oddeyo oba Cairo oba ojje Turkey oba ogende mu America lwaki obitunda kino kinjagala obbalaga nti ensi Uganda politically si nnungi economically si nnungi koleramu kuba competition yavaawo titewe competition eri waggulu nnyo due to the fact bakiteekawo kagenderere nti muyina okwavuwala yensonga lwaki obeera mu kiyumba ng'olina omwana w'omu Pakistan w'omu Bangladesh ng'afuna bilioni 3 ng'ofuna mitwalo 8 ng'okola n'emirimu musinga funako ku magezi otegeere bino olususu lwambizi abadde abyogerako waliwo omulimu ebyogerako waliwo promota abyogerako neno mulango lyanyenya akabina nibere kyekyo simanyi ne yakubiro ne muddamu kyo promoting kigattako ku bulamu bwo n'enfuna n'ennyingi za kipromote kyongerako mukozese emitwe gyammwe nze n'olugero ovuma I don't care byenjogerako buli practical birabika byenjogerako biri practical birabika ogenda kukola Saudi Arabia emyaka 5 venga immediate ke Kampala mu myezi mukaaga ng'onoonya wakuyita lwaki mu nsi yo ng'onoonya wakuyita lwaki mu nsi yo onoonya wakuyita ng'obadde oli mu Saudi Arabia emyaka 5 oba emyezi egi n'otuuka ng'olira ensi yonna togitegeera buli kimu tokitegeera kubanga system nfu Kyagulanyi kyalwanyisa kati gwe artist gwoyogerako gwowaana gwavumiddeko kiseka gwavumiddeko Lumbuye gwavumiddeko Geno Gaddafi nga tasobola kwogera nsonga ezo oba otegeera lunaku ki oli ku musirikale ku state agent gwotamanyi nti kyaliko kyakola mumanyi system ya dictator bwekola they can plant kama fledgers n'abeera waawo nga mulowooza nti ali kusaidia mukumbe is not on your side alina byagoberera gudo naffe tukasukira ejjinja mu kisaka najja naabo n'atandika okubaluka gwe tolowooza tebiga olususu lwambizi byeyogedde yate temumanyi muntu abadde abimanyi era ng'abiriridde kaseera yakugambe mu December bwagembo akoma ayimbidde emyezi nabwo akoma mu December okuyimba yabadde yeesiga ki sente ziri abadde alinda time entufu twamukwatidde wakati kati kino kankibabule ekyo twakoze temukimanyi kino kankibabule ekyo twakoze temukimanyi amusole munansonyi wokozesa akantu kano sitera nnyo bikozesa wali obaddeko ng'oli mu kwepiica oba oli muloojo oba oliwo wonna oli mu kwepiica nga tonatuuka gy'olaga ne bakonkona ku mujibe bati omanyi n'amanyi g'ekisajja gakubula kati kino kye twakoze ffe twamukwatidde mu kkubo era buli kimu naaki
ekimuli ku mutima kyonna nakikubawo kati bwe batondawo genda ogatte ebiga omusajja bye kitegeeza n'omubaddemu olaloongo fe twamukwadde mu kubo n'afukumuka mubali temukimanyi nti yeegerageranye n'ekyabwe nga temukimanyi mwakitegedde twamukwatidde mu kkubo n'afukumuka buli kigambo ekimbadde mu bwongo n'ekyabadde asuubira okukola nga temukimanyi bintu byetukulame temujja bisobola bwebuuza bamuwoleza ba NRM bamufuya mu ludda nga fe twamupromoting omuleta NRM ye mumuwolereza nga tumuzaayo ntemubuuka promoting ekintu nga kyongera ku nkyukakyuka y'eggwanga lyo kubanga buli ggwanga lyo likyuka ofuna emirembe n'okweyagalira mu nsi yo mbagambye tuli mu nsi zino omusajja akubuuza gwani ovaawa olagawa wakima kiwano oddayo ddi ewammwe kubanga he or she has a right to ask such questions. You are a foreigner. He or she has a right to ask you such a question. Where are you from? Why are you here? How long are you going to stay here? What are you doing here? He has all the rights because they fought for their nation. But for you, you are busy on social media dancing, teething around without knowing that you are supposed to fight for your nation. Temuchimanyi. Kubanga wabatekamo system, you have to drink and dance. That's all. You don't care about your nation. Fabajoko ngati oyayogera nyo byenjogera biyamba gwe from mind you. Byenjogera biyamba gwe sinze. Kubanga mbirina knowledge. Mbanyide mwe nsobola bi overcoming override those points gwe tosobola kubanga tokimanyi. Bw'otyo okwogera ku nsonga y'ensi yo era bagenda kunyigiriza osindika kakadde Kampala Uganda katuka mitwalo 7 asatu ani agabbye kuba tosobola kulizoninga kumanya ni akubbye. Banka zikubba toyina ogenda kuwaba kubanga tosobola kuwaba government infu. Oguze ettaka bali kubbyeko toyina ogenda kuba government infu. Omwana wa muwambe toyina ogenda kuba government infu. Nsi kyoba bannansi baayo. Nsi kyegala business z'abannansi baayo. Kati Kampala kye mutamanyi. Ku income ya Uganda mu collecting omusolo mwena bali mu diaspora mu contributing 45% ku musolo gwingire gwanga kuzimbe gwanga eyo. Naye sente zimuweereza ziyamba kiti zirina era ogenda kulwala ogenda fira kirudu nga teri ddagala. Tosobola kyogerako. Then byonna byenjogedde bigambo byange bivunanyizibwako ayagala okunnumba sina buzibu nakyo kubanga aze ekintu nkiwabudde. Kitegede bulungi ayagala okunnumba ne buli kintu kiwabudde binjogedde gendo binonyerezeeko ojja kufuna point ya byetuufu amanya ganze Lumbuye. Mulide bulungi mukama bakomere tusikane kuna ku lockdown mwenaba